gonna gatuuse ku luno teri yalidde mabugo so tukyebaliza Katonda ekyo. Thank you so much. Obutalya mabugo bannange bali amabugo. Isimandoza gwesoso kulanga amabugo gwe tegaliriddwa. Amabugo gonna gatuuse kuvira ddala mu State House. Esete zaatuuka, sete za sipiika twaziraba, eza hamu twazirabye, eza bannaye teri yalidde mabugo twekubireko mu ngalo. Nze bwe nalwala baalya sente zange neyiramba manyi abazirya nga bamanyi Tamale ngenda kufa. Neno nange nno nali nfudde k'ebisajja byo byankuba. Era kyovula banga bwe nawona okufa nakakanamu Tamale bankuba. Nze ebyombi manyi ebintu by'okulumba abantu. Nze bannumba n'emmundu ezo 3. Kisa kya Katonda siga nange nafadda. Mundu 3 misanatu ku saa 12 bankubirawo ku Church Road. Market ya white atera sirigerabira. Nze nalaba kufa nze ask me. Emundu 3 asajja bali bakutte mundu 3. Nali njogera na speaker Maama Kadaga gwe nali njogera naye ku simu. Yankubire simu ngandi ku boda. Ningambo wa boda parking awo. Male okwogera n'omukulu ono Maama Kadaga yali yankubidde. Nzira wabbali njogere. Market sinesiba. Bakubanze. Ne bakuba ekigala ky'emundu wano ku mutwe. Wenako motegeera. Ffe tulabye okufa nze nagendako mu ggulu n'enzira. Ask me. Nze Tamale nafa n'enzira. Era singa teyali wa traffic oyo wa traffic. Ne bannange kale okufa kuzibu. Kale era wa traffic eyantaasa yeddira nkima. Nakabugo oyo omukyala. Yali nze singa teyali wa traffic bali bagenda kukuba amasasi. Kwa abasajja bamala okunkuba bulungi wabula bo bankuba. Ne bazikookinga. Bamalirize. Bagenda okulaba emabbali owa traffic ne balowooza waliwo abapoliisi. Badduka. Okuva olwo nentegeera nti Tamale nsobola okufa. Era nze mune nakakana Tamale nali musabuzi. Nze nali mukubi. Nakatolaba nkyasabula. Nakakana Tamale. I'm now a good child. Nze Tamale singa nkyali oli Tamale wa Nuupu. Singa nafadda kwa nze nakubanga. Nva kuba n'abaana naawe abatalina naawe kye bamanyi abageegenya obugegenyo. Ffe twali basirikale b'emimwa. Nze mu kalulu ka Nuupu nga buli omu antenda bwega that boy will die. Nera sigate yali taata wange singa nafadda. Nze if it's not my dad nti bamwagala yagala musinga twafadda. Nze I'm still alive because of my father. Era taata wange n'amala afa kati mu wiiki 2 nfa. Ka abaagala okunzitanga muli bangi. Naye mubirowoozalowoozamu nti kajuniya kano bwe tukatta taata waleekaana nnyo kubanga we bankuba baategeera nti siri mwangu dadi nga yaleekaana gwataavuma ne dadi nga yaleekaana nga bankubye najjayo nejjambiya n'agenda nayo mu studio gwe genda nejjambiya mu studio olabe kye banakola oba olidda ku TV ne kati baategeera bambi kajuniya kanondoza tukagenda empola taata waako aleekaana era munebwe ati era nange be bankuba nze naddamu okutegeera nga ndi mu ddwaliro omanyi nali nzirusa ate mu ddwaliro kale bamala okunkuba nensigala nga sitegeera owa traffic yeyantegeera bambi nagamba nono juniya ono mutabani wa Tamale juniya gwe bakubye nakebera mu ssimu yange nasanga mu essimu ya dadi yalina mu studio ate dadi takwata simu mu studio neewuunya Katonda muzibukolo yagikwata mu studio wakati ku metro
ne bamuga Junior mutabani we bamusse leka mwana leka Tranti dadi mukambwe naye amaanyi gamuggwa gwe tuzanya gwe na kintu mwana nze banne nakakasa nti omwana aba mwana naye dadi tomulaba nti muzibu yakakana dadi yawunga yakakana nakubira jene muke namugamba jeno omwana mumaze bamusse mumuwaddeyo Tamale nze olwonga ndi mudwaliro era sibitegeera dadi gwe yasooka okubira ndoza yakubira jeno muhoozi namugamba mutabani wange bamusse bangambye bamututte mu ddwaliro naye mufu nga Junior zamanye ekiri ku nsi tunuulira mmwe nga mulwanisa gavumenti eno kale mbeewuunya mujja kufiira bwereere ebintu ebimu biveemu nze wentunuulira abo abaana ba social media nga bali ku gavumenti eno bavuma nkwatibwa ennaku neŋŋamba nti olaba nze Junior nze yali agenda okufa. What about you? Who are you? Wana basajja bakujjawo mu ddakiika oba mayite entwala gye baatuttemu jjajja Isima natiddemu nengamba bamukuba amasasi 6 within a second Isima yali mufu gwe tyensi maama nnyabo leka gwe nze sikyebaka nze Tamale nkyebaka nyinza okwebaka ne bakayisa 2 bwenzuukuka olaba nekanga n'ekisiikirize kye leka gwe entwala gye baatwalamo president nze ndifangi nnyumya mwenze kye nalabyeko bwe nti naagange bane munsaasire mundeke nayize ni Tamale sisirika bane okusirika kunnemye nesiba kosolo tepu niramba njagala mwe temina kye mwalaba buuza nze yatuuka ku siini abantu bazirika Hadija Kigozi abo bazirikirawo abo abawala second obulamu bumpi bane temuzanyisa bulamu bane mulikirawo okumanyira abantu bane omuntu wagamba nva mu maaso muve mu maaso abantu abamu balina emitima mibi kaera bawutta omwana w'omusajja mu bulumi bwe buti naguze superglue nesiba omumwa naye biganye baganda bange muve ku nsi ensi nagivuddeko Tamale nafudde ku nsi nakuze nayize nenyamidde sibanyina kigambo kyesobola bagamba lwakino kyo ndifa nkirojja mwe ndifa nkirojja ne mu kitabo kyange nakiwandiiseemu Isima bamutta bubi nemukuba esasi mu liiso ne bamukuba amasasi ku mutima ngugamba Mukama Katonda wange kiki ekituuse mu nsi yo banange banene sitaani yatya abantu abamu ne sitaani abatya babi n'okusinga sitaani nze neyongedde okutya abantu era kati si buli ansekera nti mukwano gwange ntambula n'amagulu nze n'emmotoka nagipaakinga nenya taxi kati mune nyambala ekijaketi nenya taxi nze sikyatambula nabivaamu naye ku mulimu wannemu okudda maze wiiki namba sikola nagamba Mukama wange sooka ondekemu neebakemu wiiki namba ku mulimu nja kuddayo wiiki ejja bannaye mundeke nkyali mu kutya baganda bange bannyinaze bamaama bange bajjajja bange muve ku nsi omuntu akujjawo mu ddakiika omusajja yafa yeerwanako bano omuntu akujjawo mu ddakiika muve mu bino ebya nopu NRM bye tubeeramu wamma bino ebyekisiwa ebitali mu magezi
Musimanya Bob Wine, simanya president ebyo musoke mubireke. Wano kye tuliko Yali te check up. Ovuma omuntu naye gwo ovuma akomawa. Olinya ku muntu naye gwo olinyeeko akomawa. Banna abantu abamu bakomawa balinga nnyanja. Leka mwana wa. Leka bannange. Omutima gwafa. Kino ndifa kirojja. Bazinga isimanga ndaba ababagundi abo aba forensic be bazinga isima mu kaveera bamujja mu motoka ne muteka mu kaveera ka white nazirika nagamba kasuku mpe entebe sikyasobola bambi sikyasobola kuyimirira mwenze nafa ka ekitundu abantu abamu tubatuogera banne musirikeeko bana mwe abali ku TikTok mugenda bajja kujja mu ddungu Oliyeyo Dubai oyasamiridde buuza ffe banenze ndabye ebintu kunsi nesimanyo bandiddamu nendaba ekyo nze nali ntenda muliro gw'ebuddo gwe nalaba bwenti nga nkyali muto buddo lwe yajja nali ediboyi w'ebuddo era nze yaddayo nzekka naye ekyayisima kyekitudoza Allah kyeyakandaga ekisinga obunene nasigala mu ntebe ye isimanga atudde bwati isimanga atudde nga takyayogera isimanga atudde mu ntebe ye omanyi guno omuto gwa passenger ogwa drone isima yasigalawo nga atudde bwati nga asirise nengo omusaayi ogumuvaamu nga ne bw'omuyita nti isima taddamu yasigalawo nga yeetuulidde musajja wattu ngero omuntu abadde talina kyasuubira muve ku nsi oba wali yeggulu nze neewuunya n'okwewuunya oba negeyeena gyeriri kale bambi nasigadde kukkiriza Mukama era kati neekwasa Biikira Maaliya nnyabo buli kiseera nnyimba za ddiini kaneekwasa Omukama abantu babi Neyongedde okutya n'abanneetoolodde neŋŋamba oba mu mikwano gya Isima waliwo yakolagana n'abatemu kweganga byonna obyebuuza natuula n'ewisdom kaye n'ekasuku ne tutuula bwe tuti ne twavaawo buli omu tategedde nga buli omu abuuza munne nti n'ekasuku kiki ekyatuusewo nga ne wisdom kayambuza ne junior kiki ekyatuusewo nga ffenna tetumanyi wali obaddeko n'abantu nga muweewuunaganya bwe muti ne mugana kiki ddala nga buli omu mundeke naye nze bwe munaba munzita emmotoka yange temugyonoona sipaasiyo yange temugikubanga amasasi mujje muŋŋambe bulungi junior tuzze kutta bambi munzikirizanga n'ensiibula maama wange mumpanga akakisagate mumwe n'ensibulanga maama wange nze njagala ebintu bibiri nga munzita temukuba motoka yange masasi mmwe muŋa junior vaamu nja kuvaamu mumpeeyo sekendi egyo nsibule maama wange mubulye n'ekisumuluzo ky'emmotoka wenkirese awo munzite mbagaye mukube ate bwe munaaba munkuba amasasi temunkubanga buli wamu munkuba amasasi abiri gamala nituize kunnyononerako magazini tumbaavu wataayu kiki kyoliko onfudde tageti tuli kyankwanzi tukola tageti nze temunkubanga amasasi ago amangi bwe gatyo nammwe mubeeremu nammwe n'ensonyi amasasi abiri gammala omuntu mwebaize we mweddeko ebintu ebyo byemukola si bintu birungi tubya kisiru nnyo nammwe bama sasa abiri ku mutima senafu sisiro jokale si bya muzannyo nammwe tubya kisirusiru muno mumalirako mu magazini kiki ennyo ofaaki kyagala ate mukisusse nnyo muyite ate namwe muyina koma kale tukimanyi muli batemu naye temulako mu ngeri y'obugunjufu kale kikuba amasasi mu kabina kyeki
mukabino onoonyayo ki? I didn't get you clearly. Tuyekisiru ebyo. Nze bwe mujjanga okunzita temukuba motoka yange kujonoona. Mungambe Junior vaamu tuzze kutta. Mumpeeyo ddakiika egyo nkubire maama wange mugaye mami nyenze naye ekitumuluzo nkirese wano awo munzita. Is that simple? Is that hard? Ekyo kizibu yasirusiru. Nze natiise nenga kati sikyatya nakuti kubaga kati otuka nogoba neewo obutwa noga naye hedda abatemu baalinamu kumpisa. Ate mwe abantu mmwe abali eyo nga bamaze okunzita saagala kuwulira muntu akola lipooti. Mbwe kyasizza Junior sirika lumbuye gwe kisajja gwe lumbuye gwe mu musibikira ebinnyo kati kyakyanteekesezza ku listi ku namba 2. Lwaki tateekako balamu? Ndaba wamutaddeko dda. Gasumba waali wamutaddeko dda. Ku listi lumbuye gye yakubye balamu kwali, Franka Gasumba kwali, mukulu wange Hamu kwali. Lumbuye nzija mu kifo ekyokubiri onteeke ku namba 7 naawe waataayo osinika kyebinnyo. Naye kisajja gwe lumbuye wagambye mbunza ddako lwaki togamba ndi wa 7? Abakuba listi tetuganye listi zammwe muzikube naye tonteeka ku mwanjo nnyo ate mu Junior ndi mu kyakubiri nteeka mu ky'omusanvu. Bane bino si byakuseka Yali. Ate gwe lumbuye gwe kyekitwe kikulyanga ekkalaayi kankubulira ekintu kimu. Lumbuye saagala oddemu kumanyira. Omanyi sebo kyankubira essimu ekyo kirumbuye. Nyenda kumokyala okulaba isima. Nali nakava kubira kaye wisdom nemuga kaye. Kanzije kumokyala twesanga lumbuye nga akuba. Halo? Nindukola enamba ye Dubai +9. Kumacha gwe Junior manye naku zose kyavuma abantu oyinza ovumiramu abatemu nemuga yenze sebo badde ogamba otya mu buwombeefu obw'ekitalondoza nankubidda ngamba by'amagezi naye dowulira kirumbuye. Junior weegendereze. Balamu yatudde mu meeting simanya ku Serena yagamba Kabira Country Club. Balamu yatudde mu meeting era meeting gye yatuddemu gwaddako. Nze sekubira nali nkukubiddeko ekyamazima kyo lumbuye tankubirangako era nange simukubira. Nangamba Junior nali nkukubiddeko ne muga lumbuye tonkubirangako kakati twalabye enkuga nti bituufu ne kibala kirumbuye ne kiŋŋamba. Ebino byonna muganda wange tusobola okwewala na Nuupu neze sikuyinaako buzibu Junior nkwagala nnyo kubanga oli mugezi. Najjako bujja simu ne ŋŋamba driver yali ambuga sooka opaakinga awo ne nnyingira toyi. In fact sayingira toyi nayingira kiri ekiswa kyebusega gye napama kwate wali toyi nayingira olusaalo nensooka mpama kubanga lumbuye ebigabo byeyaŋŋamba byasooka ne bintiisa. Nenkubira muzeeyi ne mugamba dad omanyi ekisajja kino kirumbuye bye kiŋŋambye mwenza siyingiranga ku kisaalu kupama naye napama ebusega lwa lumbuye. Ne muga dad omanyi ekisajja kino kirumbuye bwe kiŋŋambye mbunza ddako okufa. Ne kiŋŋa nti era ndi namba 2. Era dadi lumbuye Fred lumbuye sigananga kukubika bantu bika buli goyagadde nenze nzijako kale bwobo ntadde ku list nteeka wala. Nze saagala kufa bambi saagala kufa segera nze Tamale nti okufa ndi mutiitiizi iye ndi mutiitiizi era ekyo buli omu akimanyi nze kyanzija mu Nuupu bantu kufa kati kankibabuulire nze sibeera wali mirambo. Nze Tamale woba oyagala nziruke ngamba nti awo waliwo okufa.
nze ekyanzijja mu Nuupu Mirambo nenzijja mu gavumenti kati ne gavumenti abantu baba batandise okufa nja kugenda e Congo nyingire ebyobufuzi by'e Congo oba Kenya fe kitubeeza mu gavumenti butafa ne kati abatemu baba batulumbayo neeno kati tuddewa kwa kibobo ntwakiviira ntuga wange kwa Nuupu yo funeral service NUP yingire NUP oyina okufa babeera kuzika buli kiseera nengamba nze Junior mbere wano mu NUP National Funeral Service kanteme nze Tamale wobo era bya bloga nabivuddemu nze nkyali bloga nze nagambye Kayembe kulekedde wisdom kaisabi kulekedde wame bya bloga gwe ki wisdom gwe lege ekitwe bajja kukuba engolo gwe wisdom tebajja kuba masazi bajja kukuba bukuba engolo mu ekitwe sabi kulekedde Kaye nabwe Kayenze nyenze sijja bisobola nzo omulimu gonna amogulimu okufa ayizulu Tamale mberawo nga ndi mwavu era kati gye ndiye wange ndaba TV I be at my home nime nyumba nene it's a very big house Nage suranga muniera. Have a very big. Do one on a TV. Nabali Jazera. The Junior. Me, Zendi Motitizi. That's Bagama Combo Zendi Mozira. The Tamale and the Motitizi. No. I'm a coward. Where there is this, I don't come. Oh, they come. So, if you bloga sipu, nabivuddemu. Nagambye kasuku nze nyenze. Wano bakubika ku 8 nga wakedde otambula tozannya na Uganda gwe. Bakubika ku 8 postmortem neba ya 8-10. Uganda yensi yokka wokyanga oli mulamu. Toyina wakuluma. Ku 8 nofa ne bakolera postmortem ku 8-10 ku 10 ezolwegulo ne bakuziika within a space of 2 hours abana Uganda baba kutaddeyo ate abana Uganda beerabira isima muwe mu wiki nga tebacha olaba beerabira radio nayenza temunziika nganga mwanguyiriza nabalabya abana Uganda muziika nnyo abantu nga mwanguyiriza nina okumala ku nsenna ku 3 bwenfa abantu ala waffe kyengera ne bansabira Mirembe Maria judde neema segera ne bansabira mu dini y'ekikatuliki segera olunaku lwange olusooka kyengera gye muntu alaba asabire ewaffe segera kati awe bantwale Rubaga ku church Kasiddulo era nabo bansabire bankomyewo ekyengera nsulewo mumale muntwale waffe Kalagala muzika sawa 10 nze sagala bintu byakuzika nga mudduka speech muzikendeeze si buli omuntu alina okwogera mama wange yafembangayo okwogera sagala muntu ayogera nga mama wange amaze kwogera mmwe nabalabye bintu byanjigirize bintu bingi naye anaali amabugo gange ekijja okunkomyawo ku nsinga maze okulya bintu nga maze okufa bintu bibiri kubba mabugo teri muntu ajja kubba sente zange lwakuba tubebaze ezayise mazo zaatuuse ku luno teri yabbye sente twekubireko mu ngalo sinawulira nti amabugo gabuze buli omu yagatuusa naye abantu babba nnyo amabugo bannange so amabugo agava mu gavumenti jajja teyabulwa jenemuke gemunaaba musindise ne ministry y'ebyettaka mugawenga maama wange so okubba amabugo gange kijja kunkomyawo ekyokubiri ekina bakazi anakwanira bakazi bange mu kuziika bakazi bange ekyo kyokka kijja kunziza
kaluga banange enfe bakazi bange mbalekeraani oba wakafe ennaku bbiri nga mukazi wo baamulidde banne ekintu ekyo kiruma banne singa tebaali bakazi singa twafadda nayogera nogaba nensi eno ngiveeko okulya abakazi abanyirira bwe batindagewa singa mu ttaka mwalimu abakazi nze Tamale singa nagenda dda kati ku nsi kyakolako ki bakazi bokka era omuntu yanga nti ensi tugiryako ki tetugiryako bikoola tugiryako bakazi ne tugenda. If women were in the grave, some of us would have left this world already. Nayo bira unoga banange ife mukazi wange bamulye ekintu ekyo buli wokirowoozamu n'amaanyi ne gakuggwa n'ogamba bannange kamulye kati nga tebannamulya buli we tulowooza ku bakyala baffe ennaku neekuluma n'ogamba nemulekedde ani abasajja b'ennaku zino nga muli bazibu alirya abakazi bange ali bankoze bubi ebirala byonna mubitwale nemuve ku bakazi bannange buli wentuna nga bannaye mbalekedde ani bannange oga bannange ffe nga tulabye so naye nga byebyo Junior sina mwana era kati Isima yafudde sina mwana kati ndi mukuzaala nyenda okufukumula abaana buli ayagala okuzaala nkubira essimu Tamale mbadde nduddewo n'okuzaala banne bulijjo sikimanyi nga sina budde okisegeera kuba Tasha yansiba omwana Tamale kanzaale nasabizeewo kanzaale mbalekera omusika omwana ajja kuba buloga Tamale kanzaale munnange sina gampisa manju bane Tamale mbadde sina mwana kakati nategedde leti mi produce kanzaaleyo omwana ogwo Junior nga bajja kuba Tamale Mirundi Jr naye omwana ajja kuba muzibu. Don't joke with me. So, omulimo gwo bwa buloga gwo gufudde. Gwo bagutulemesezza abatemu bambi omulimo gwaffe gwo kati gufudde. Babuloga bonna baddusa abamu bazzeeyo kulima, abaali batunda ennaanansi bazzeeyo. Bannange ensi ekyuka. N'abantu batya okufa. Babuloga mwenna mwadduse. Mwenna musirise kakalamu ye yagudde eddalu ba YouTuber bonna bakyali mu kiyongobero batidde gwe genda ku dinsa ya YouTube okubeka ejjinja kakalamu waliwo yawandise nti kakalamu gwaddako kakalamu yadduse ku poliisi bwe batwe batandika naye ndi mutiitizi ne kakalamu oli mutiitizi kati olwo luwala lwo olulungi lwoyina lwe lukutiitiiza bwotyo kakalamu alina omwana mulungi neba ne kakalamu mutiitiizi nze Tamale ndi mutiitiizi nakikkiriza naye ate kakalamu oli mutiitiizi nnyo naawe olimba kakalamu atambulira ku bodaboda emotoka ya naye yagipaakinga namusanze kakalamu nga ndi mu takisi e Busega ne mugaa kakalamu nanga yeekanze olwekaaga ekiri mu babuloga ne ba YouTuber abamu bazzeeyo mu byalo nenga bambi batuufu tewali wano buloga mpoziko Wisdom kaye yasigaddewo ng'ayasama naye ffe babuloga batemye abazzeeyo okulunda ente mwazzeeyo abaali mwalowooza omulimu mwangu gavumenti omulimo yaguke naye omulimo gwo bambi gwo gubadde gufuna kirala ogw'obwa buloga akalimo bambi ko tekabadde kabi abakajjeemu ebirungi tukajjeemu ebirungi omulimo gw'okwasama
Gwo bambi gwo gubadde teguyina nga tetusasula misolo ku URA. Akasente ko bambi ko tubadde tukafuna. Naye omulimu guganye. Bano omulimu gw'obwa buloga guganye. Gubadde mu akasente nga tobulwa kyolya. Funayo 5 funayo miliyoni. Vuma yawo ku bantu ne bakuwaawaayo bwe bityo kale. Naye okuva ebatutte president nga buli buloga alaba bwati tebakomyewo. Bloggers Association nsirifu genda oteekemu hayi. Gwe genda mu Bloggers Association WhatsApp group yaffe oteekemu nti amudekira you are next bonna bajja kudduka tewali ali noba oteekamu good morning teryaddamu. Abasajja abakulu bwe mutyo bulijjo mwogera ensi n'etya ne bulijjo muli batiitizi banne ba blogger bulijjo boogera ensi n'etya ne kati basula mu maloogi. So ketwongere okwesabira n'okwekwasa Omukama. Twekwasa nnyo Biikira Maaliya nnyaffe ayongere okutunyiga ebiwundu by'ensi eno. Junior, why do you talk like that? Nze bwenti obwendi. I'm like that. Johnny ayogerako kati ne ku Israeli ne Palestine. Ebyo lwaki tondeka ne mbyogera wiiki ejja. Nga siri mu modu kati wiiki eno musooke mutulekemu. Twogere ku bulamu bw'omugenzi wiiki eno bw'enaggwa. Tujja kuddayo. Bajjo baagala kumutta. Anne Bajjo. Bajjo nakubiddeko Jesse mu Bajjo. Ekiro ne twogera naye Bajjo naawe ate oli mutiitiizi. Kati Bajjo by'oba oyogera ani aba abikutumye? Naye abantu batiitiizi. Naye Bajjo omusajja ow'ama akubajje ne Bajjo gwe akubajje n'emuke. N'otya bw'otyo kati Bajjo kyadde kikutwala ku poliisi. Bajjo yankubidde ekiro. Naga Junior. Nze ne ripooti nze kati Bajjo gwe bw'ona atya tunaasigazaani. Mbu waliwo yamusindikidde message ez'okumutta. Bajjo teri agenda kukutta. Tewali agenda kutta Bajjo byoyogera twabimanyiira. So Junior, you are having sleepless nights. Yes. I can't even play sex. I'm very stressed. You know when you are stressed, you can't play sex. Sex is psychological. You can't play sex. Chobalanga majete tegabera nabakazi mu lutalo. It's a stressful environment. You can't play sex when you have stress. Chobalanga, some of you come very fast. Nemugate mina manyi ga kisajja. It's just stress that is disturbing you. Temunonya manyi abamu stress ye bagana to spend much time in sex. To play sex, you must be calm. Your mind must be at peace. But if you play sex in stressful environments, you can't stand for long hours. You'll fall. Kajagwa. So we meet next time. That's all I had for you. Ntumiranya ba TikTokers. Babadde bakwano ba Isimu mayinza Tamale semanyiza. Isima yabadde mikwano gyammwe abo ba TikToker. Nze I have few friends ba TikToker. Kati nze Tamale nyene be balista timo. I can't. Isima badde n'ekizibu naye abadde bambitamanyi nti serebu. Serebu tatambula. Serebu tatambulira bantu yeteekerefuga ba serebu. If you're a public figure, you don't move for people. You don't meet anybody. Kati abantu bakijjamu mbukweraga nze Tamale semanyiza. Era abana ba TikTok bakimanyi. I have few people kuba manyi you come with your problems. Kisegera. Isima abadde mukwano gwa nze sina mukwano kute. Ba TikTok abakwano bange bendaba
this idiot aina content mulungi. Who is that guy asebe Mickey? I watch Mickey. There is Ivo. Ivo has good content ngazina. Who else? Gwenda bako ku TikTok aina content ali very educative. Who else? Really? Some of them are idiots. Who else? Ani au ku TikTok aina content ali mu kumageza. I think those are the people. Abasinga obungi abavuka bali ku TikTok banaku. They pretend to be something they are not. They are jobless. They live a fake life. They are ever in a gossip. Kwogera ku bantu. Lola bo musajja nga ina omuvubuka nga ina that trait eya gossip alinga mukazi mwegendereze. They are very deadly people. So those traits, some of those TikTokers basiba ku bantu. There are some TikTokers who are telling people that I was calling them. Mbu Junior mbu yatukubidde, Junior natutiisa. And I find it funny. How do you talk? You get to muntu gwotalabangako. Tula mujja kufa. You have never met that person. You don't know that person. Now you keep on talking about that person. That's why you are going to die. Ujja kufa. Soko nonye goyogerako. Osoko mukoleko research. Muguleko omukwano. Omutegere. Then omwogereko. Bwoba tokikoze nonyayo bakwano be. So that wana akutabukira. Fe tutabukira wana abantu ku Facebook. Netu ndaba negotiate emabega. Intese yankera ku macha nenjogera ebintu. Ninayo gwe nasindika kasuku. Mugambo wange gendo nyambo oyogere ne gundi. Do you have negotiators? Omalaga asama. So there is Jose Chakala. The Jose Chakala na yeye ina content mulungi bambi. That boy has good content. Lwakwa yategeka awards nga za kifere naze wangulira. I also find this content good. Aluka nakavuka bakaita pressure. I don't like that boy. Kamanyiro gwasooka nekanzirako nekanvuma. That guy called pressure kavuka kaliawo kamanyira abantu. Then I was trying to get that boy mu tracking waliwo bachalibe nali muyise makerere ngapise mbachalibe nekabuuka banga akabera na mugongo ne one day njakafuna. I'll get him kavuma nyonyo ka pressure bakaita pressure. That ka boy kakene kamanyira abantu banyo omuntu avuma omuntu bubi nyonyo waliwo omuntu avuma bine natagenda very deep. So I will get him. It's just time, Budde, and we finish our differences well. Tumainze nkufuna netumaliriza our differences bulungi, and then we know who is who. Mu Uganda muno itoka notegera who is who ani. Then after abantu bangi they fight. Then afterwards notegera nti this one is this, then the other one is that. Tetwenkana tuli mu animal farm. You open be ready to fight it to the end. You must have the necessary capacity that can help you. Ojja kugula olutalo olabe nti weekubye esasi mu kugulu. So pressure kanvuma. It's just time some idiots will be dealt with. But anyway, I wish you a very good day. We meet next time. If I don't come back, pray for me. If I come back, well and good.